bingo ofuleka gwerawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo sabula bingo wano ku Kyabasa buli lunaku beera namukisa n'awangula ensimbi mu sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo sabula bingo ku Kyabasa fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu sabula bingo wano ku Kyabasa fama. Kaliza CBS FM UG official channel yaffe amanya MC Shita Queen of the Mic tali akibuga Kyengera mukwano nze nasalawo okugumiikiriza buli kimu kye munjogerako oshegera nabawabaidha nabalekera eddembe lyammwe mwogere mujjako wasomokarela watutyo nebanaye twogeddwako abasomokarela in fact no mwezi gwe banzaliramu so we are ending it so I want to end it in style. Njagala okubategeeza mwenna obudde abanzijonkera nga birthday yange werina kati producer akizeemu nti I wear the nyash the hips naturally for us we are born beautiful with our curves okitegeera ate bannamasaka balina kibayita omubiri bw'oba ng'oyagala okutegeera nti bannamasaka tulina omubiri jangu mbinyaanya ng'ennaku z'omwezi 10 ogwokutaano ojja tegeera nti namasaka tulina omubiri tulina bode naye ate simwe mubeerayo mwekka nati munnange ebinyanyanyaanya bagamba bya bannamasaka kakati njagala mbategeeze ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja mujja eminyanyanyaanya ebya Suna Ben n'embazira Tony wali ku summit ekyengera oshegeera mujja mutegeere bannamasaka mbu for us we don't fake the nyash we don't fake the wato oshegeera ne bannabaana mwazijonke the figure banange famwe waffe kanje njagala mbategeeze mwenna abatwala ku CBS abamu family zaffe we have a disease. Which disease? You ask me which disease? Twina disease yokubeera ne figa ennungi. Yes, ekyo kituluma tugagenda mu ddwaliro bakituwonye kyagaana buli gwe bateeka ku nsi bwe buzibu bwe twalwala. Oyo kyazannyo tugende mu maaso. But yes, I'm tired of that thing. Kunzijonkera. Bana soka weyanjulira abatwala ku CBS FM UG. Tubanyiza ku CBS FM UG abalabi bafa balungi amanya nze Momo Nakubura era nga tukomyewo ne Maiden Girls show yaffe wano ku CBS FM UG. Subscribe nga gwatanaba. Then gwaliko commenting kubanga banayo omulamwa gwe tulese olunaku olwaleero gukwata ku bantu bangi. Omulamwa guli gutya Morini? Omulamwa gugamba nti angusome waneeno omwana omuwala omukozi osobola otya okwewala okukemebwa okuganzibwa mukamaawo. Kye tugenda okwogerako olunaku olwaleero ogenda nayo commenting awo ebyo tunaba tuleseeyo. Okay. On my side omwana omuwala we esooka byonna dressing code matters. Kyekisooka nti gwogenda kwambala obukete bw'ojje mu ofisi y'omuntu golowooza ki ogenda kulowooza ki bane musaasire abo abantu nabo balina emisaayi musaasire abaami yes mubasaasire so wonajja mu ofisi y'omuntu nga weesaza akantu ate balina engeri gye beebositingamu omanya kwebositinga kyekitegeeza jjukira shito olina koleseeyo omaze okambala otudde mu ntebe jjukira byenjagala okutegeeza okwebositinga nati kwempisa okwebositinga otegeera olina najja mu ofisi y'omuntu ayambadde akantu kakomeeri ate nsobola okwemolera mu ntebe ate nsobola okusalaasalako ate nsobola okwekoza obuntuntu Morini wabulajja kunzitoonako olwaleero n'omukuba obufaananyi balina obuntu oli ne yeesiza kapeeni oba kapapula kaleese oba ki envelope naye nga ayagala okitegeera bamulabe ufaaki tevula babakyabaganza nnyo kubanga basuulawo kubanga temubeera bantu batu bayidaye kankubulira kitae omuntu omwami okuganza omwana obwala tekitegeeza nti olina kunama yambala bulungi nokola mu office tekitegeeza nti olina kwambala buntu bukutipa oba nabo bagambe osobola okwambala nga ffe wano laba ekitete kyange. That's why we are still virgin. Yes, Maiden Girls means we are still virgin. Yes, we are innocent. The things we don't know them. Naye gwe omwana n'ojja mu office y'omuntu with your miniskirt n'olubuuza engoye decent ezigenda mu bifo ebyo bana tebakyazikola kampuni zasenguka tuddemu tukubire omulanga gavumenti kiki naye abaana ab'obuwala n'ojja mu office y'omuntu kati ngamba wakyo oyo omusajja omwami oba omwami taakuganze
ng'omwana ow'obuwala oze mu office y'omuntu oli nagalali nga goloza you are very very smart naye nga toli smart ng'okunamye dressing code matters ku bikemo balirawe n'ekirala Morini ekirala engoye ezimu abantu abamu tetukimanyi engoye ezimu ziba tezigenda mbifo nti buli lugoye baalukola nga balugamba luno lugenda mu concert bugenda mu kucakala lugenda mu katale mu ofisi y'omuntu naye gwe olugoye lwali badde in fact obugoye obumu ffe abasiraamu tulina ekintu kimu ti engoye eza mini ffe twazimanya zambalira mbisenge yes mu kisenge because gyozambalira mbisenge that is your pattern. Omanyi last week nalaba kagundi ka posti nga balaga mbuno short office pants ze nali simanyi nti zibeera banenga zitira wano mu kisambi wano era bananga how much can you deliver ngagenda dwa mu office yani that's why inze omwana n'agamba nagenda mu office y'omuntu oli n'akwatira so kubuuza wali oyambadde otya ye watuuka ye wakola ki nga sina blaming musajja n'abasajja nabo basaasire ko bantu kujja genda okuba oluntu rumini ate bannaye waliwo obugoye obuli transparent omuntu nga n'ennika erabika lwaki soka wetumiye mu mira soka wetumiye mu mira nti bane wenyambala kino ekintu olugoye lwanti even nnyo nnika n'erabika oyambadde pink erabika ogenze balira woobwo obupale bulina engeri gye busonsomula abaami bano obwo bunnika obwo tafudde ekyo yes ayayaya agenda okuteeka signature ku gundi buuza MK Musa MK Musa mumumanyi best photographer yasesa olunaku lumu tukola naye nanga kankireke naye mbadde nga yakyogera kitanze ngambe ekintu ekisobola okuyambako abaana baabwe okwewala okuganzibwa bakama baabwe kubeera serious kola ekyakuleeta ku mulimu okitegeera lwaki oba ofulatinga ne bosi lwaki oba weekola obusolosolo ng'omusikiriza gyakugambeko ate njagala bategeeza abaami be musanga mu office banether married talina gyagenda kutwala yes abalaba nga talina nagyakutwala abalaba ng'oli chip ajja kugambako okuleka ng'omusanze ali singo nalinda amakubo amatuufu gasobola oyitamu okufuna okukyala mu bazadde ate nga tasose kukozesa ate n'ekirala abawala abasinga mwe mubireeta ne mwekola obusolosolo ng'omulinga amuyita naye jangu banaye ate abaana b'ennaku zino bali sharp abaana b'ennaku zino bali sharp guno omulembe shita bannange effe tuli ku mulembe gwaki gwe tuliko naye alese ffe tulinamu ensonyi engeri gye tuli abakyala abaganda ate nekyatukolera bwakabaka bwa Buganda kati bakulaba bataba nga bakubye mu mawulire ati omukozi wa Maiden Girls ku CBS manyi kyekitegeeza obeera oswaziza n'obwakabaka bwa Buganda tusaba naye mutulabireko yes mutulabireko nye tuli kyakulabirako n'ekirala Morini njogera engeri omwana omuwala gy'oyogeramu ne bosi wo kotujjaga anti n'otekaluka stereo wenna bannange kiki ekyo ky'obeera ofa omwana aswana labayo bosi aswana okukemekereza akusike area alabe akusika area agenda owulira nga banaye ka stereo nga ogamba no naye ng'olinga mugamba yes ng'ogamba no bosi naye ng'olinga mugamba yes a very big yes Rush toyogera ng'oli serious. Yes. Ate by the nature. Ate yogera ng'okozesa professionalism. Ebintu byogerako ku mulimu byo bifaanagana bitya. Bitambula ne profession yo oba wemola bwemozo yogera matankane. Ekyo nakyo kimataringa kintu kikulu. By the way n'abantu abamubeera mu interviews kambabireko mu abaana ab'obuwala abagenda ku mirimu saba emirimu oba abakola. Obosi ayinza okuba nga ayina engeri gy'akubuuza mugwe notereka okwekola obusolosolo omulimu negukufa n'agaana okugukuwa n'agamba ono ngenda nkwashikosa abantu abayogera bwe bati kita toyogedde ku bipingi abaana abawala ba bipinga wanje ebbere ngo kali akantu nga kabiseko kokka okategedde naye ng'ekintu kyonna kiri wabweru kwegamba lwaki abyatakuganze mukwano blouse ezibika abantu abo teziriiyo ezibika lwaki oba obipinga mazima nanti kati ffe twakaddiwa bayinza okugamba bayinza okutugamba ffe mwe muli bakadde mukyali mu analogo
banaye ne oba mu digito butopo obulungi bubeerayo obukuma ekitibwa ky'omukyala okubipinga okwo nako kuleetera okola ki omuntu oyo oba mukamaawo okutandika okusulayo obugambo ate obugenda okusula mu buzibu kubanga ebiseera ebisinga omukamaawo wakuganza agenda tandika okulaba nga tokyayina agenda kutandika nga tokyayina value mu kisonyiwemu noise agenda tandika olaba nga tokyalina ki value akuleke ayinza n'okugobwa ku mulimu naye nga lwaki oba tokuma mulimu ogwo ate ng'abamu mwava kyanna mukaaka yeggwe mama yeggwe tata yeggwe kojja yeggwe senga yeggwe baaba yeggwani yes buli ssubi balinamu ggwe kati yo simmi nze mwala wa mulangira tutanga nsubiramu bintu bingi okitegeera bintu bingi nti nyina okwekwata obulungi so that is nsobola okuprovidinga buli kimu kyakola kikyayagala so njagala to respecting ne family zaffe gye tuva bannange kankubire Maureen oba nga weeyisa bubi ne tata wana connecting ewantu ajja gamba kozi oyo muwalawo muwalawo talina mpisa sina gye mutwala ku mulimu gwange so n'ekintu ky'okwekwata obulungi nakyo kimatalinga nnyo nekyola olina okumawo ka distance wakati wagwe omukozi ne boosi wo okitegeera waliwo emboozi zotasanye tekamu mukamaawo for instance otusse waka ebintu byewandigambidde mukamaawo ku mulimu ate oyagala mukubira simu kiro okitegeera oyagala mubyogerere ku simu why mubyogereko essaawa eyo okusawa z'emirimu omukyala yagenda n'ayimba essimu y'ekiro eyo nzibu byogereko ku mulimu bigwe ku mulimu wabe ku mulimu nawe odde waka eri ebeere chapter ndala naye oyagala ebintu byewandigambidde boosi wo ku mulimu ate obimugambire ku ssimu weekwekereza bwe mugenda okuva mu landage mukama waakoleki akusuleyo akagambo okitegeera kuma professionalism kuma nkiyita enkya kuma olulimi olukozi togira nnyo totekawo nnyo mbeera tekawoko ka distance masekatigo ne boosi wo ojaba nga ebintu bitambula bulungi olaba bakama baffe baneeno ogenda okole ki omwetege akutika olubuto akulekewo kubanga ajja kupima agambe ono nedda tategeera ate oluusi wabeerewo n'abakozi abalala nga balenzi agambe ono obwangu bwe yakozesa n'obukodyo bwe yakozesa okunfunamu abasajja bano bategeera buli woteekamu nnyo obukodyo ng'oyagala akusuleyo akagamba ategeera n'agamba kati ekitegeeza wagenda n'okola ne ku Tom ne ku Judy ne ku Amosi ne ku Peter bonna okitegeera alabe nga tokyalina value okukakana akutisa olubuto akulekedde omwana lwaki tewakuuma professionalism at work wayagala ebintu bibeere so casual okitegeera tewateekawo eyo olwo oluwonko lwolina oteekawo masekategwa omukozi ne boosi wo kintu kibi nnyo eyo distance mugikuume nadamu abaana abawala abakozesebwa abaami kale nga baboosi baabwe okay tugendeko omulango babakama baffe okyali ku program The Made in Girls Sabula Bingo! Ofune kagwirawo! Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo! Wano ku Chabasa buli lunaku. Beera namukisa n'awangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2000 zokka. Ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Chabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo. Oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula Bingo! Wano ku Chabasa Fama. mukulikeyo omulango babakama baffe okyali ku program The Made in Girls njagala okujjukiza tuli ku CBS FM UG official channel yaffe that is YouTube channel TikTok tusalamu videos sounds obusinze okunyumira abantu ne tubutambuza mukwano ne ku TikTok tubategeza nti kikola ki gye tuli njagala n'okujjukiza ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano Suna Ben members ya Tony bali wali ku summit ekyengera mbinyanya bakoola abantu bekyengera nabaziza kyengera wakimese kyengera masanda kyengera buli kyengera sina kyengera yokka naye n'abantu abali bitundu ebyenjawulo munange mujje mwagire abaami abo mitwalo 2 producer mitwalo 2 right mitwalo chiwaya mutwalo okuyingira nno mbadde mbaleeza abantu baffe mutwalo in fact omutwalo si mungi omutwalo ogenda kunyola ku chai gugwe olina kuzino Uganda ya leero sente tezikyali mu kantu jangu bageba naye abantu bannange mbazira Tony Suna Ben balina empisa waliwo omuntu gwokolagana naye nogamba alhamdulillah sigenda kukola loss naye those people they are welcoming they are fine they are disciplined banange mujje bamibagire ennaku z'omwezi 10 wali ku summit mbinyanya Maureen otagendedde embulango
nange waliwo gwembadde benjagala okujjukizaako ba alumni ba Busega Preparatory School tulinayo homecoming nga 7 June banaye mubeereewo awo ku Busega Preparatory mwena mubeereewo tugenda beera ne dinner entertainment ebintu bingi tutandika ssaawa 7 nga 7 June omwaka guno eno 2025. Okay. Yes. Maureen, twagendedde Mulango tukyali ku mwana ow'obuwala engeri gy'alina okwetangiramu like okwewalamu bosi wo okubanga babeera mukwa. Yes. Njaga to concluding ensonga so that we can go to another chapter. Omwana ow'obuwala engeri gy'osobola okwewalamu bosi w'okuganza ensonga enkulu eri nti olina okumanya nti oli mukamawo gwe oli mukozi sawa yonna asobola okukola ki okwefuulira naddala ng'amaze okumanya engamba okumanya omanyi kyentegeeza so bambikuuma eyo enkolagana woba ng'omanyi nti wajja kukola beera ku mulamwa sigala ku mulamwa okole kubanga shit omuntu wajja okukola aba amanyi nti no mu myaka 5 ngenda kukola kinene olina okuba ne goal setting goals so ate oziluubirire oziremereko oleke okukemebwa oleke okusagaasagana n'ekirala Maureen oyo bosi wo waakuganza mukwano oli waddeme n'omulimu oguvaako kubanga waliwo bosi gw'ogamba nti nedda kino nedda n'alemerako n'agaana so wekigaana kite olukufana mayi bagamba nti mu Luganda waliwo olugero lugamba nti oyinza ofiirwa ekintu kimu n'owulya nga kikulumya ennyo naye nga Katonda alina gyakoze eki gyakutegekera ewalala ate walungi so wewalanga munnange mukama wo atensa okweyisa mu mbeera bwetyo kitte kubanga at the end of it all ne womuganda era still agenda kugoba kati okwewala ebyo byonna n'okusoomoozebwa n'okukemebwa n'okukola biki just live kitte ate kitera waliwo olugero olugamba nti akugoba yakuwa ekkubo bwenzoloza obadde ogenda okulaakulanira kumbe Katonda omulaze nti n'oli mwesigwa gy'ali jjukira Katonda tawagira ebyo bintu byaki bya fornication ebyo kati Mukama n'akola ki n'akuteeka ewalala ate n'oloka n'okolera ddala ssente n'ofuuka mukyala w'amaanyi so all in all bane twewa ebitiibwa tutunire nnyo ennyambala tutunire nnyo enneeyisa woba ng'otuuse mu bifo ebyo like nga mulimu tunulya nnyo ebyo ebintu okwewala ebinaddako Maureen njagala tugende mu segments zaffe endala njagala tugendeko mu entertainment njagala banaye waliwo show ya Crystal Panda ne Bruno K n'abannange banabawala Champanya gundi Crystal Panda omanyi bonna mbaagala kati mbula gwensabula ne gwendeka munnange Crystal Panda yagenda nakola interview emwe wa Alan Cruz n'ayogera ng'ayogera bubi ku gundi ngekale teyayogera bulungi ku Bruno K ekyavaamu abantu bannayuganda ne bagamba totulabanga katukusabule tukulage gy'olina okugwa naye nga bagamba bwe bategeka eyo show Crystal Panda yali yeebase naye nga show egenda maaso naye nga bambi ono Bruno K by the way oyo guy ali down to earth yagendanga wanonya abantu wakola ki wekubya nabo zisoofi nga yagamba Crystal Panda ofa okujja neyekubisa n'abantu soofi lwaki yeebase yalibadde avaayo abantu ne batulaba kukozi kyekimu ebintu ebimu abantu ebitwala abantu mu bintu webityo kulaba ku baselebu baabwe bino byayogereddwa tamala emirundi byenkunyumiza kubanga mbuye yaliyo tamala emirundi zisikiinaako bukakafu kubanga yes junior n'agamba Bruno K gundi Crystal Panda atusesana nga amaze okwambala naye nga Bruno K tanaba kwambala Junior n'amugamba ne lwaki tolinze munno n'ayambala ntuuka tugenda ku stage kwe kukola ki kwe kumuyita naye nga yayita mufudde naako biki naye ng'alaba ne ba DJ ba MC bayisaamu gundi Crystal Panda Crystal Panda nga boogera kugwani ku Crystal Panda yekanga nejjukira show bagirimu abantu abo babiri munnange Bruno K n'agamba imbu n'agamba lwaki bayogera ku oli yekka lwaki atenze si yes lwaki bayirayo ebintu ebimu byali bingi ebyabaviirako obutakkaanya munnange obwakeera ku lwali lwassa was it Sunday or Saturday I can't remember but ne gundi Bruno K n'ateekayo gundi poster
ekibozibozi ku Mande. Bannayuganda engeri gye bayagala ebyononese. Bannayuganda balaze kiro kya leero omukwano Kristo gundi Bruno K. Bannayuganda balaze omukwano Bruno K. Bamama Fina Farida na Bruno live yagikoze yeka. Yagikoze yeka. Ate eyo live yabadde ino kuyako ne Eddie Kenzo eya champagne. Teyabaddeko. Munnange. Ekibozibozi nga kiyingirawo olunaku lw'ejjo lw'Emmande. Bannange abantu balaze Bruno K omukwano. By the way, Bruno K yakoze history. Yakoze ebyafaayo ku live za TikTok. Sente nga ziyiika. Bannange abaana balaze omukwano. By the way, yafuna ne basponsor nga n'eshoti n'abakujja ku mpewo. Guli mukwano okimanyi ekyo. Naffe tuli wano tunoonyeza abasponsor. Bannaye basponsor naye abagala sponsoringa Made in Girls. Weetuli. Munnange abantu ne balaga omukwano. Bannaye mwebale nnyo mwebalidda. Naye nze kye njagala okubalaga. Tulekerawo okusosola. Bannaye wadde oli yayokya yakola ki naye still gondi Crystal Pana is a good person though yayokya naye munaye temumusabula nnyo mumuleke mumusonyiwe bibaawo byansi byakuleka tudde ku story endala mayinza embeera n'amanyuses ga entertainment reba namakula wamulaba ku birthday ye bali Germany naye bannaye oli omwana akwagaliza omukwano osiŋŋenda ne ŋŋamba bano abasajja babajjawo baffe tudeetinga bakulu batusinga ku myaka Nedda mukwano abasajja babajjawo saba omutonzi waffe tusaba omutonzi waffe Rema namakula bekoze ebintu ne bbaawe by the way Rema ndowooza wanakomyawo nga tokyayagazisa wansi gali bwati nati nakaweta wakateekako yali bwati kati emitima affe abajjokezi manyi bakateekako ddaluli mukwano kyakambaga kati tebagendako imbaga yeddako olwo basi kuli kwali kwanjula Rema namakula yabalazi bannange abaana bali banyumiddwa lafu namulabe wanene ku TikTok ngamba tadaliwa bannangaliwo omwami wange kibamubbire Germany banna kikiri kiddadi ningamba bannange kino ekyona kibadde kitya omwana oli akwagaza gwa mukwano naye mwenna batabani ba Falawo abali eyo baddadi mukwano naffe tubyagala ebintu ng'ebyo naye ndaba temutufaako mwetereze tebabikola betereze ate mukope muyigo kopa banaye omusajja naye omusajja atalina kye bayita kopa teyeegomba mu kino nakikola mukazi wange alina engeri gyatunamu ng'ezzike atama ate tembeeyi nange tugendeko ku story ya Baby Gloria ndowooza oyo gyogereko yo ogimanyi bulungi gogo we baba balisazeeko bannange akaviriko wakalabye banaye mwana yabadde smart gomesinga bikimuki okonna just kukyala okwo mukwano naye buli omu yagambye kuno okukyala kwabadde classe omanyi kye bayita simple and classe at the same time kyekyabadde wali eri bannange omugole omwami yanyumye jukira alina kano mukayita batya kasuna sikamanyi naye mpulira bamugamba alina kalevu ka Vasco da Gama nange banaye bambi abagole banyumye ye Baby Gloria she was so smart nze nyaganya ebintu very simple waliwo omuntu ayambala gomasi natekako bibulingi natekako ebyo mumatu kwegamba nolaba nga alinga studio bakilo meka ku mubiri osana wange omuntu nga talina maanyi okitegeera nga biringa gwe bimenya naye bano bambi babadde smart babadde simple babadde demure babadde elegant ata nze kye nayagadde Gloria alina sister we ye Jole yes naye oli sister we baba komanda amuli ku kiddo ate omwana alina eddala oyo naye oyinza ogamba oyo omwana ye mukulu ku Baby Gloria the girl is sharp nnyo mwali mutenda Baby Gloria naye ono yebatukola shap wabadde oyinza ogamba omukolo ogugwe yabadde metronat bambi n'omugole omwami amwagala nnyo ye partner we in crime wewabaga surprisinga gogo ayita mwoli namugamba njagala kakikolayo kano njagala kukolayo kano njagala mutwalako Zanzibar ndowooza ne proposal yali amugambye ne besettinga bulungi ogenda ku lugendo lwabwe kati oli bambi amwagala nnyo kyova ne mulamu we ateekamu nnyo amaanyi yes okay noza tusibula abatu ku Made in Girls by the way nga tunaba basibula Maureen wali omuganda wange bamuta Sharifa she's my sister ali awo asomera ku Victoria University yangambye bane Maureen alina vibe wala yangambye sister oyo Maureen alina vibe ne vibe mama
Oli vibe mama. Yes. Bategeze nti amawulire tewaga byokola tewabigwamu budu. Ebyenkola bana it's a talent inborn talent. Ochitegera. Kale bye. Awangale. 88.8 CBS FM.